lwa kutajja wano mu budde naye oluusi waliwo ebigwawo nga tetubyetegese ebituleetera okuwugulako puroguramu zaffe engeri ezibadde. Nze amannya gange bampita Brigadier General Abdurrahman Rugumayo. Ndi musajja mutoolo naye mmanyi Oluganda nnyo ndulaba engeri yendumiisa. Abanaaba tebeegendereza bwemuviira wano amatu gajja kuba gatandise kubaluma kubanga Oluganda lwogera bulungi nnyo. Omulimu gwange gwenkola bagwogeddeko dda. Nze nkulira omukulu wa Mbega mu magye. Abambega balimu bitundu bingi, waliwo aba ISO internal security, external security, naye ffe tukola mu magye na national security wano mu ggwanga munda. Mukama wange bamuyita Major General James Birungi asobodde okujja wano naye obutumwa buno bwe bwamutuukirira ne tulaba theme omutwe omukulu ogw'olukungaanya olwaleero nga gukwata ku mirembe entebenkevu y'eggwanga n'okukulaakulana, ate nga bano abasajja batutuukirira nga tukola nabo buli lunaku, tutambula nabo. Lwaki tutambula nabo? Tutambula nabo kubanga twagala emirembe mu ggwanga. Bw'oba oyagala emirembe mu ggwanga olina kugenda mu bantu n'oyogera nabo n'obabuulira emirembe mu ggwanga. Tewali kintu ekisooka buli muntu kyayagala mu nsi muno ng'emirembe. Oba waako emirembe, ebintu ebirala byonna bigenda kujja mpola mpola. Mwabatannaba kutambulako okusala ensalosalo za Uganda ng'oli ku magulu. Bangi mutambudde, ova wano n'ogenda n'ennyonyi n'otuuka Nairobi n'ogenda Dubai. Awo oba tonnaba kutambula kulaba ensi eno bwekola. Kati ffe abalala abatambuddeko, nze natambulako n'amagulu, magulu gange gano myaka ya early 80s, early 90s, nenva wano, nenva ggulu, nengenda South Sudan, nengenda Congo, nengenda paka Central Africa. Nga tulwanyisa omusajja baali bayita Konyi. Nze natandika kulwanyisa Konyi nga ndina emyaka 25, kati ndina emyaka 58. Njagala olabe abantu wetuvudde okutuuka wano wetuli. Wali kintu ekitusobola okukola ne tukifuna nga twagala kukifuna leero. Abantu abasinga obungi abali wano tetulina bugumiikiriza. Obugumiikiriza buva mu pulaani y'oteekako n'ogamba pulaani eno kantambule nayo. Nze nayingira amagye nga ndina emyaka 21 nga maze senior 6. Nga nyingidde amagye nga njagala okuvuga ennyonyi nengenda ne mu training y'ennyonyi. Naye nagenda kuyingiramu ne basanga ndi mumpi ne bagamba ennyonyi tojja givuga ne banzijjamu. Since then mbeeredde ku kintu ekyenasuubirira nenva mu department eno nengenda mweno paka kati emyaka almost 40 years yenkoze nkola mu magye. Ate nze ndaba nyinza kuba nfuuse ensonga mu famire yange. Abantu abasinga obungi tetulina bugumiikiriza okusobola kututuusa ku nsonga. Kyova olaba abantu bagenda n'ebintu bye bayita ebisinde. Abantu kyenjogera mu kimanyi. Kati tugenda na kino ekisinde n'ogenda. Waze kino ekisinde n'ogenda. Kati gwe bali kusangawa.
gumira ku kintu kyoyagadde oba kyovoola abantu onsonyiwe sheeka abagamba mukazi ono etedde obwavu kanoonyeyo omulala ayinza kujja na riziki ye n'oleeta n'oyongera ku obwavu bw'obadde oyina kubanga obwo nobwomuleetedde obadde okyali mu muzigo n'oyongerako omulala nogenda eyo nosanga nogamba banange kanyongereko omulala maybe ono ava mu famire ya lugumayo ayinza lugumayo ono ng'ayina omukisa kanzijeyo noyongerako obwokusatu noyongerako obwavu obulala. At the end of the day osanga oli awo olina haki zo nnya naye oluusi waliwo nabwoti ogamba eno ngendeyo nti enyo tolina pulaani. Bw'osinga waliwo pulaanize bulungi Allah yandibadde aleeta n'agamba kati otuuse kutuuka ku haki y'okubiri ekole ki? Tewali haki eyingira nti kubanga haki eyagala kuyingira nti kubanga ono wasooka nayo tewali muntu alina kisiraani Allah we yatonda n'afuwamu omuuka nti alina ekisiraani taliiwo. Abantu tugumiikirize. Okugumisa kuno kwenjogera abantu abasinga obungi tetukuyina kwe kutuleetedde ebizibu bye tulina bino mu ggwanga lyaffe. Ekindeese wano kiki? Ekindeese wano ye theme campaign security and development. Kati ffe tumanyi mu gavumenti ffe abali mu security, an empowered family is a peaceful family. Family erina power kugamba nti nze omusajja anaava ku mulimu n'akomawo ayina sukaale n'omugaati toyinza kusanga mu luyombo. Naye senga ekintu ekyo tekibeerako abantu tetusobola kutuula wamu ne tukola ebintu ebitukola. Kati bwe mbadde nzize wano mukama wange waliwo ekiwandiiko kyawandiise naye kiri mu lufuutifuuti njagala nkiyitemu mangu ndyoke nziremu n'obuntu obulala bwenjogera obugezaako okuddamu ebintu ebirala kubanga nze abantu ababadde nange abasinga obungi oyinza okusanga muno abantu kubanga ndaba nnyo abantu bangi naye emyaka eno kyova olaba nze ntaddeko galubindi nze nyewuunya nnyo ala ekitonde kiyateeka mu basajja abasiraamu bano bano ndabamu abantu abagalubindi balinga bataano bokka naye basajja bano bonna n'obawo wano Qur'ani ogenda kulaba nga bagisoma oza balimu nze amaaso gagenda ndina ekiwandiiko kino kuva mukama wange njagala munzikirize nkiyitemu mangu nga nkijabulajabula oluganda jabula Luganda mbadde ndowooza lutoolo jabajabula omusajja mutoolo oluusi oluganda luno ndugaziyagaziyamu neteekamu olutoolo ne lunyuma. Bakulu abakulembera National Assembly of Imams and Duwats nga bali wansi wa Sheikh Kasauli Saidi na kabineti yo yonna abasiraamu ab'enjawulo abali wano ba imaamu ba Duwati ba Amirat buli omu ali wano mu kiti kye bakulu ba gavumenti ab'ebiti nga bubesengese wano mubalabye opinion leaders ladies and gentlemen buli omu ali wano njagala kubatuusaako obutumwa buno kuva wa mukama wange Major General James Birungi agamba bwati agamba nti I'm honored today to send my deputy to represent me on this great gathering of Muslims where I would have liked to attend myself. Nti obutumwa buno nga bwe mbagambe bwali bumutuuseeko kyandimubeeredde kirungi senga abadde azze wano n'abeera nammwe naye antumye nze ng'omumyuka we obutumwa bwe ngenda kubutuusa. This assembly reflects a shared commitment to fostering unity, peace and a progressive society which is guided on principles of equity,
as emphasized in the Islamic religion. Agamba nti okujja kwaffe wano ffenna kintu kirungi nnyo kubanga kiraga obumu bwe tulaga ate nga buva ku nsibuko y'Obusiraamu kubanga Obusiraamu buyigiriza umma abantu kubeera wamu. Let me commend the National Assembly of Imams and Duats of Uganda for its unwavering dedication in shaping the moral uprights and cohesiveness in this organization. Nti ayagala nnyo okwebaza abakulembeze bano olw'ekintu kino ekibakoze kulaba nti baleetako obumu n'obwerufu olw'okuleeta abantu ne batandika okubeera wamu. Agamba nti the chosen theme of today, omutwe gwaffe omukulu ogwa enhancing peace, security and development is not only timely but very important, because this is what the world is looking for now. Kintu kino ekyokwogerako obumu, peace is what mu Luganda, emirembe n'okwekulakulanya kintu kyamaanyi nnyo kubanga kyekintu ekisaanidde okubanga twogerako buli lunaku wano. And it calls up, this calls upon us all to reflect deeply on how we perceive changes and opportunities and how we can collectively inspire positive transformation in our families and societies. Agamba nti kino ekintu kye tuliko tetukirekera wano wokka oba tetujja wano kutandika kubeera wano abantu bakulabye oyambadde bulungi, naye twetaaga kibeere kintu ekisobola okukuleeteramu enkyukakyuka bw'otambula, enkyukakyuka bw'olya, enkyukakyuka bw'olowooza, enkyukakyuka eno esobola kukuleetera enkulaakulana. Nze njagala mbabuulire, mbadde mbabuulirako nti nze natambulako nenva Northern Uganda. Bwe twatambulira Northern Uganda tewaliyo nguudo, kati bwogenda gulu enguudo za gulu zisinga neza Kampala. Abantu mugendeyo gulu mulabe, genda Arua mulabe. Nze kuva wano nali mukesi mukulu wa maje ageeyo gonna, naye kuva gulu kutuuka Arua kyali kintwalira olunaku lulamba, one day. Ate nga ndi mu motoka z'amajene, naye kintwalira olunaku lulamba kuva gulu kutuuka Arua. Naye kati kuva wano kutuuka Arua kiyinza kukutwalira essaawa 6. Oluguudo luno lwakaluma lwe lufunyemu ekizibu lwokka kubanga kati oyite, naye obunaaba lukomyewo mpulira mu myezi ng'ebiri bajja kuba baluzizzaako, kikutwalira essaawa 6. In South Sudan saawa eno n'ogendayo n'olaba, n'ogenda Congo wano, apart from going to Kinshasa, n'ogenda Central Africa, tosobola kukkiriza nti waliyo ensi ekyali bweti, kubanga most of the places osanga eggwanga, like for example DRC wano wetwogera, ebitundu byonna ebiri kumpi n'ensalo yaffe gavumenti teyinayo mukono. Kyova olaba waliyo ADF, kyova waliyo M23, waliyo Codeco, buli muntu yenna oli bwagenda n'alaba wali ekirombe kya gold bagiyita batya mu Uganda, ezaabu, ekigombe kya zaabu. Kati ye aleetako akatabanguko n'ateekako abasirikale ke n'agamba kano akatundu kange n'atandika kusima ezaabu. Yensi eri eyo. Ate n'osanga omuntu ali wano ffe tulwanyisa tugamba ebyo ebintu tetwagala bijje, naye omuntu ayagala ebintu bwe biti bikomewo wano. So siri mu byabufuzi nze kindeese wano senga ati if it was not this theme I wouldn't be here. I'm here because of this theme. So abantu abatambudde tulabye
abantu njagala mubeemu essuubi nti gwe mwennyini oli wano oyinza okutabeera agent of change mu family ye, naye omwana wo saawa eno ayinza kubeera agent of change. Nze wenakulira nga taata wange yali musajja w'amaanyi naye haki yali aziina ziwerako, namusanga nga ziwerako kati genze ate ye emukyalo eyedda abantu balina obusozi, omu ali ku kasozi kali, omulala ali ku kasozi kali, omulala ali bw'ayagala ayimirira ku kasozi kamu n'akola ki, n'abalengera ng'alengera ku kasozi. But that is, I think that is all I remember. Kintu kyenkola ki kyenzukira kati nze mu family nenvaamu nembeera agent of change muki mu family nze kati ndabirira bakitange bakaddiye, ndabirira taata wange, ndabirira nvuddemu mbadde ki agent of change mu family. I want a new change. Nze mukyalo sirinayo nyumba, njagala mbabuulire mukyalo sirinayo nyumba, naye tewali muntu ava mu family ya taata wange omuto senga ki wentaweereredde atagenze n'afuna diguli oba n'afuna ekintu ekirala. Esente yange yenkwata nasalamu nenga instead of okugenda n'enzimba okuyumba abantu ne bagulaba, nze abantu bandabira ku bibala byenkola mu family. Abantu babeera wano bano boraba wano abantu batuyisawo kati oyo omusajja deputy CM ayitaina na nyumba, naye nze mu kyalo ndinayo akafaamu kange kalimu nakakolako akayumba kalungi ka roundi nakasere nanga nesubira nakaseresa nalijja South Sudan kalungi nnyo kali mu faamu yange walimu. So kasinze nsobola kugenda bwe mba ngenze abooluganda nembayita nenzijjayo ente sirina nyingi, ndina ente zange nga 30 nazo si nyingi, sijja kuyinza kujjayo ente nengisala abafamile ne bajja ne balya bagamba omwana avudde kamera ye nyumba ennungi teriiwo. That is all I have and I'm very satisfied. Abantu kiki ekikuweesa emirembe? Badde ngamba abantu kubeze abantu bali wano, abantu abasinga obungi wano balina obumotoka bwa VTs bwe bavuga ate buli ku bulooni. Omuntu alina akamotoka bakayita VTs, mukimanyi VTs? Ate nako kali kuki bwe manya nti owodde ate tolina na business ekateekamu amafuta bugagwamu n'ogenda kugasaba lukumanyi umanya nti oyina ekizibu tewa identifyinga problem yo ebi n'ebintu. Olaba muzeeyi atuwadde ettaka yiika 253 yiika 2 ery'ettaka teryetaagisa n'abantu kusooka kutuula tractor, lyetaagisa ffe kutuula ne tuteekako embeera esobola kukozesa ettaka eryo. Nabo banaleeta tractor noba naleeta sente nga tetunaba kutuula ne tupulaninga ne tuteekako embeera ekozesa ettaka eryo. Esente bajja kuzira ekyova olaba mpulira nti zino esente ate zino sente zaali zijje zaali z'abambejja ate nezisooka kukwatwa baani bakyala byebyo buli omu ali wali alinze. Senga waliwo ekintu ekikoleddwa gamba nti kati tugenda kukyaza omukulu kuva wa Salimu Sale n'agenda kulaba projekiti yaffe wali, sente tizandigenze kuva 10 eno nezigenda kweno, zandigenze ku projekiti eyo. Bw'otandiseewo ki nga tonaba kusaba? Ate kambabulire tuyina obuweezo obukola ebintu obuyinza tuyina obuyinza obusobola okukola ebintu ebyenjawulo naye tetumanyi. Nze njagala kweyama ekintu kimu kumwe nti
I will always be available. Nja kubeera available mu mirimu gyange nyingi gye ndina. Once in a while nja kubanga mbeera available. Ate nze njagala mbabuulire abeeteefuteefu kwogera nange oba kubanga mumpuliriza. Tosuubira kigambo kirungi kuva mu nze ekyogamba nti njogere okube mu ngalo nze sikirina. Nze njogera ekigambo ekintu nga bwe nkiraba because I'm from the society which you are. The society yinavaamu nti ngamu ate manyi engeri yinavaamu. Nze njagala bwe mba njigiriza bwe mba njogera n'abantu, I don't talk about any other person. I talk about myself. I talk about my wife. Nse mukazi wange bwe namuwasa awasa mukazi wange nange nali musajja mugezi nalina emyaka nga 35 nempasa kakazi kange kato myaka 22 awo kali kakamala college 22 kati nemugamba gwe waze naye nze emyaka yange egenze njagala abaana nasooka naye after about azalidde abaana nga 3 mukazi wange omulimu gwe yasooka okukola yasooka kugenda kusuubula kasooli mu kyalo ate bwe yasuubulira kasooli ng'alina akaana k'emyezi 8 agenda nako kasooli kulole nze saalina ebbuba manya biki tuwebiikirire gwagenze ngamba naye ogenza okomye obulungi okay nange ndi gulu naye eventually ntukola mpola nga bwakola nange nga bwenkola nawe bwakola nange nga bwenkola kati tulina bwe tutuuse nga famire kubanga twatuula ne tukkiriziganya gwe omulimu gwe olina kulabirira eka n'agamba naye n'akigaana n'agamba nedda nange ndina okuyingiza ekintu kyenyingiza. Walaayo omukazi yayingiranga ku loole ya kasooli ng'agenda mu kyalo ng'akomawo. Olunaku lwe yanyiizaamu gwe nasanga avudde ku kasooli agenze kusuubula enankani endiga agenze kusuubula endiga zisuubula saidi zeeyo kiryando natuuka waka nensanga waka wonna wawunya negamba kizibu kumba omukazi aleese loole yaki yendiga ziryawo endiga egamba endiga tezijja kusoboka kubanga nange nali ntandise kati nga nyewuliramu akasente nga kakolaki kati nange ntandika naye senga yali nandibadde soogera naye ngamba endiga zino tugenda kuziddamu netukyusa mpola gwe famire yo wano kambabuulire ekitule bwe tunaaba twagala emirembe mu famire wano tutuule tukkirize kyetuli saawa eno naye tunuyire tugambe tetusobola kubeera bwe tuti all the time kati bwenti kitegeeza nyinza okulinnya taxi naye saagala ninye taxi in 3 years time. Tonoonya kulinnya taxi in the next year. Weewo obudde abantu abasinga obungi kati twogera n'abantu abalala bano abafuna sente mu gavumenti bano miliyoni emu ya development omuntu n'agamba nafuna miliyoni walaayi nze ndina olunaku lumu ngenda kuba nzija munankani mu lufungangala waliwo omuwala wange ali kitiyitala awo ngenda kumuleeta namusisinkana 2021 nga tuli mu bintu bino bya security mobilization. Omwana nankabirira kali kawola kato kalina emyaka nga 19 kalina obuzibu kalina taata waako maama waako naye tebeesobola n'agamba nze nsaba mitwala njagala kutandika kufumba chapati ku lubalaza lwa taata wange wano. Nakwata mitwala 5 n'enjiwa omwana oyo naye ne kaakati ajja n'akyala ku ofisi n'akyala waka kati yava ku lubalaza n'agenda n'apangisa ku petrol station kati akoze kiyosiki yakoze erimu na mobile money from 2021 kati eyo myaka emeka enayo kesatu akoze kioski kati erimu na mobile money ya live example manyize sirimba mu bintu byonna bye munsuubiramu
temunsuubira kujja wano nembalimba njogera ebintu nakwogenda n'obi cross checking. What is your journey? Gwe journey yo otegese journey ki yotogese nga lulwo. Nga nzirayo agamba nti Islam teaches us the importance of seeking for knowledge. Obusiraamu ekintu kisooka kutuyigiriza kunoonya amagezi, okunoonya okumanya. It is a religion of introspection. Introspection kitegeeza okutuula n'oyeenoonyereza nga gwani. And it is a religion in the pursuit of the truth. Ye dini yokka eriwo ebeerawo ng'enoonya mazima, eyagala mazima. Agamba nti as spiritual leaders, mwe abakulembeze b'amadiini, abakulembeze b'abantu mu biti byammwe ebirala, ba imaamu, ba imrats, baani buli omu ali wano, nti temumanyi, you don't know that you hold a pivotal role. Nti temumanyi nti mu ngalo zammwe weno we mutudde mulinamu akaggo akasobola a pivotal role of shaping the thoughts and behavior of the many people that listen to you. Mwe mulimu akaggo akasobola kushapinga endowooza y'abantu abangi enkuyanga buli lunaku bwe mufuna ne bavaamu abantu abalungi kutandikira ku famiro yo. Juzi nagenda mu kyalo eyo manyi kwatuze manyi negenda nensanga baleese omwana ndi n'embuzi nga 7. Embuzi nazo zitawanya kuziteeka kuzirya emmere y'abantu. Embuzi zange nga 7 naye nga bateekekaka. Naye bwe nagenda nensanga omwana obataddeko asala enviiri wano wonna tezibeerako na wano wonna tezibeerako, ate ezawanozo ziringa ez'omulalu. Mubamanyi wano teziriiwo na wano teziriiwo, naye wano waliwo nga ki. Nengamba nempita omukazi nengamba owange omuntu ono tagenda kusoboka kukola wano kubanga enkya ngenda kati abaana bange bawumudde baagala kugendayo mukyalo bagenda ne basanga laba engeri yoyogera naye ate tomwogera kusalako nviirize. Laba engeri yoyogera naye tunoonya omuntu omulala. Values, goina value ki mu family. What values are you trying to put to your children? So bagamba nti ffe abasiraamu abakulembeze tulina omukisa kubanga tulaba abantu bangi, ate abantu bano tuyinza kubafuula ekintu ekirungi senga twagala. Agamba beyond that, on top of that, tulina okulaba ebintu bino nga tubiteekako ensira. Ekisooka, as we move, as we talk, as we sit, we should promote tolerance, understanding and peace. Abantu abasinga obungi wano tulinamu enjawukana etaliko kintu kikyetaagisa. Kyova olaba waliwo gwoyagala n'okuteeka mupamba mu matu n'owulira oli bw'alaba aleeseko National Assembly of Imams, gwe toyagala gweteekako National Assembly of Muslims in Kampala, nawe teekako eyo. Naye omuntu enjawukana etalimu ngeri n'osanga ekintu ekyandibadde kivaamu okutambula obulungi abantu mukitaddemu. Ono ati kirabika ono ava Kibuli, kirabika ono ava Rudi Kampala, kirabika ono ava ku speed wansi, kirabika ono ava ebintu ebitalina mugaso. Twagala tolerance, we need to tolerate each other. Netulaba nti tuteekako enkulaakulana. We should encourage the youth to embrace education, innovation and hard work. Abaana bamwe be mulina abo, baganda bamwe be mulina abo, mubateekemu essuubi nti bw'onaaba onsanze nsula mu muzigo, togenda naawe kusula mu muzigo
gwoyinza kuva mu muzigo oba nonzijamu. Mubateekemu essuubi bakimanye. Kirungi abaana omwana bw'asoma eddiini, bw'asoma na sexual education n'avaamu ekyomugaso, kubanga bw'onaamuteeka ku ddiini yokka emizigiti n'oguzawo bayimaamu muyimirire emyaka 5-8 kati bali bayimaamu abato bo balijjadde kubeera imaamu. Omwana kasoma eddiini akuume gwe Katonda bwakuteeka ku bbali naye najja n'abeera ki naye ng'alina ekintu ekirala kyabadde akola ki akola. Ekizibu ekyo kyova olaba abaana abasinga obungi wano abaana babalimbye. Tusaanira olunaku lumu tujje ku mobilization nga bweti tuteekako some of the small clips zetulaba abaana myaka 12, 15 bakola kyapo balayira eyo bali mu nsiko engeri n'olabira ddala n'ogamba ono omwana waani. Abantu bava wano obwavu ne bubateekamu ekintu, omuntu n'ava wano ne famire yonna n'agenda mu ADF. Obwavu bwe bukola ki? Walayi tewali muntu atali mwavu asobola kuva wano n'agamba eno famire endenne sirina wenjisuza kanjitwale mu ADF, n'agenda ne famire. Ezo bintu byonna tubirina. Waliwo ekintu kye twateekako kati ku intelligence headquarters. Kati abantu abasinga obungi abakyayenyigidde mu bintu bino ebyokulimbalimba abaana bwe tubafuna nagamba kati mubafuma abantu abo nga temunaba omuntu ono kubanga kumusiba tekirina kyekiyamba, kubanga okusiba abantu bano twesanze nti bw'omusiba n'agenda eyo ate mukomera ate wasanga abazibu nnyo abamwongeramu omutima okukola ki. Ngamba kati programu yetutaddeko bwe tubakwata kubanga tubakwata tuwuliriza tukola kide kati bwe tubakwata tugamba sooka ogenda oleete taata we, sooka ogenda oleete ddiso, sooka ogenda oleete imaamu. Kati ne tubakwasa tugamba sooka ogulira abantu nze manya waliwo sheeka ki yantwala n'angamba antwala kusoma nagenda kwesanga ogwatolesa avudde mukongamba kati omwana mumuzeeyo waabwe. Abaana bangi betuwadde rehabilitation netubawa n'entandikwa kati baddayo, naye tewali mwana addayo nga tetuyise bakulembezi b'eddiini waava omuzigiti. Njagala mumanye nti walimu abantu abakyalina endowooza embi abataagala abantu ku development mu bantu. Omuntu n'akwata abaana b'omuntu n'abatwala mu bintu ebitategeerekeka. Kyekintu kituleese wano okubabuulira nti ffe tuyinza okuyimirira nammwe ne tukola obusiraamu buno ne tubujjamu ekintu ekirungi senga tukolera wamu, kubanga gavumenti tewali muntu gavumenti weegaana ng'omuntu. Ekintu ekirala kyatugambye kye tulina okulaba nga twekuume information etali ntuufu, kujijubiriza n'okweteekamu ebintu bya extremism. Information etali ntuufu kati etambula buli wamu. Nayewunyiza jjo kubanga nze tewali information ejja nga tentuuseeko, kibeera kizibu nnyo. Kati jjo waliwo omusajja yali musirikale alisaidiza Nansana eyo yagaana kusasula rent. Kati abapoliisi bagenda kumukwata abagobayo, kati amagye negabawekera nebagenda nebamukwata negamba uyo omusajja omusango gwe rent mumulekeyo ku poliisi. Naye nga bakamutuusa ku poliisi bwati babadde bamaze okuteeka ku social media ono omusajja bamukutte kubanga bamuteebereza kuba looya wa Besigye. Bakitadde ku social media bwe kimaze okutuukako. Nenkubira poliisi nengamba mwe mwampise nti nkole ki mbayambe kukwata oyo omusajja. Kati bino ebintu bye mulaba mubikolera ki? Poliisi olweggulo neteekako eki nayo nekola clarification. Omuntu bye yakola tali mu magye naye ali ku information eno senga tetugirwanyisa
mugenda kubeera bubi nnyo, mugenda kubeera awo essaawa yonna gwe omuntu oba yeekutte kutama olowooza ensi eguddeko, kumbe gwe mwennyini toyagala kuwuliriza abantu abasobola kukubuulira ekintu ekyamazima. So that one he has also given us some hint on it. N'agamba nti ffe abantu abakulembeze, we should inspire individuals to see themselves as agents of change themselves. Njagala mbabuulire nze ndina abaana bangi, ndina muwala wange omu yakola serious 6 n'atakola bulungi, ne tutula ne tugamba kati gwe tugenda kukutwala nassa wano, tukutwala nassa kati yakasomerayo n'omwaka tegunnaba kutuuka, naye kati bw'aba akomawo bwemba ziriwo yaleeta omugaati. When I'm not there at home yaleeta omugaati kubanga ye muntu ali mu tawuni akola wano nasa. Naye makisize yali zaali mungi nnyo, naye kubanga ntwala nfune diguli. Waliwo gwe omwana omutendesa otya okulaba n'avaamu ekintu ekye yaali ekisigamba abantu kibamugamba peer pressure. Abaana mubajjamu mutya peer pressure, ne babeera normal children, ne bazaalibwa ate ne babawa ekintu ekyetaagisa. Mu kumaliriza agamba nti UPDF amagye g'eggwanga na intelligence and security tuli mabega gaabo. We recognize the vital role of all of you religious leaders in the way you have been fostering harmony, which is key in the stability of this country, and that this is one way of ensuring that national programs that bring prosperity and socio-economic development are enhanced. Byemukola bino senga mubiteekamu enkola abantu ne mubabuulira amazima ne mubakungakungaanya, bye bisobola okuviiramu abantu kutegeera puroguramu za gavumenti ennungi ne bavaamu ekintu eky'omugaso mu nsi muno. N'addamu n'agamba nti olwaleero luno, I urge you leaders who have come here to continue championing the cause of mindset that is within your circle of influence. Mugende nnyo mwogerere nnyo ku abantu bagezeeko okubeerako engeri yibakyusa ku bwongo bwamu abali mu biti byammwe, kubanga omuntu agenda n'abeerawo n'osanga walaayo omuntu ali awo awalamba MP. We MP muleke awalamba MP is not your level. What is your level for mind change? Mutule n'abantu together we can build a community that together we can build communities that are not only faithful to Allah subhanahu wa ta'ala, but also committed to the progress and the security of this nation. Senga tukole ebi tujja kubeera n'abantu si bantu bokka abamanyi Katonda, naye abantu abalumirirwa eggwanga lyabwe ate ne bavaamu ne balikolera eggwanga lyabwe kukulaakulana. Waliwo ebintu kati ngaffe security tufuna ebintu bingi. Omuntu ali awo osanga wandibaddewo waliwo groups ezijja wano ne tusimira borehole ezitukolera oluzi. Omuntu aliayo obweru agamba temuddayo kukola luzi mu Uganda, temuddayo kusima borehole mu Uganda. Kati is that the required mind change yoyagala ate enkya noddamu n'omubeerako? Nogamba omuntu ono ayinza kuba naye aliko ekikyamu naye Allah teyakimulaga. So wekubemu akafaanani oliko ekikyamu Allah kyatanaba kukulaga. Uyinza okusanga weekiri naye Allah tanaba kukola ki? Okikolaga. Nabwo n'agenda ku sujudi mubuuze ajja kukikubuulira, ate bw'onaavaayo ojja kubeera muntu ayeeyunga ku bantu abagezaako okutwala eggwanga lino mu maaso. Let me reaffirm this unwavering support which you have given us as defense, intelligence and security, and we will continue to work with you
in many areas so that we keep this country safe.